Nakitegedde nti baamukyusa ensigo zibadde omusawo kyabudde agamba nti ayimpuluvinga bino ebitundutundu bino ebyomubiri badde tebinnaba kukwatagana bulungi naye nga kiraga ate omugongo ye koozi y'okuluma kw'omuntu ayimiridde. Birumirizibwa nti mulimu olukujjukujju lw'abaagala okumudda. Wabaawo wekituuka naawe n'okoma. Katonda bw'ayatula olukwero ne luddya naawe otuuka n'olukyusaamu. Kaakati okunyiiga okwo kubanyiize bw'omutte obeere luddawa, osigale Mmengo, osigale mu kika kyo, osigale luddawa. Ani anaakutulako ng'akwagala? Naye oli n'atamanya nti be yali ayogera bano ne bawulira nti tugezezzaako okunyigiriza Abaganda naye batuyise mu ngalo biganye. Negamba gw'ayajja okukuza eggwanga ate gw'owaayo ebitundu ebimu ebyokunyigiriza. Era ng'akyeswanta yagamba bw'ati, nja kulya omusolo mungi, nja kwewola ensimbi nnyingi, naye nga Buganda yeesasula. Ekitegeeza nti amabanja g'anaaleeta mu ggwanga muno, obulamu bw'Abaganda n'ebyobugagga bwa Buganda bye birina okutwalibwa mu bugubiri obwo. Naye gwe okunsokoolera buli kaseera akuuko nzijjako kennina, akuuko nnemesa. Tuddeyo tukomage bukomazi, twambala embugo. Kale ne bwe baleeta ebyo aba ategeeza kiri era kiba kyava eri. Mbaniriza nateera mbeebaza nnyo okutuwagira mwena gye musinzira okuba nga mulaba TM Online Television, naffe tuweewaayo okubaweereza buli lunaku. Mwebale nnyo kutugoberera. Mboozi bali ku mimwa yeyembeera eyeraliikiriza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, embeera gy'alimu. Kale nno bwe nayiseeko mu ttaka eyo mu ggwanga lya Take, ntera okunyumyamu ne bannayuganda abasawo abakolera mu malwaliro agasinga okubeera amalungi mu nsi ya Take eneno ngeri ku ssemazinga wa Europe. Bano bateesa nti bwe wabaawo enteekateeka yonna egaanye, Kabaka waffe baalisobodde omutwala mu Take n'afuna obujjanjabi obusinga okubeerayo obw'ekika ekyawaggulu. Bano balina ekampuni gye beegattiramu eyitibwa 7 Union Global, ba medical expert bano bakola n'amalwaliro agasinga obulungi ku ssemazinga wa Europe, ate nga amakanda gwa ofiisi yaabwe gali mu ggwanga lya Take. Kaakati mu Take eno bakugamba nti gwe Munnayuganda, basajja ba Kabaka bonna abakaluubiriziddwa okufuna obujjanjabi, naddala mu abalina prostate cancer, yogerako ku nnamba z'amasimu z'olabawo bakuyiiyize. Eri mu Take gye bali eriyo obujjanjabi bwonna obwetaagisa omuntu okuwona prostate cancer nga tebayise mu mitendera minene nnyo, okugamba nga bakozeseza alternative treatments. Si bino bye mwamanyiira. Omuntu yenna nga yajja omuliro oba bamuyiira asidi oba nga olususu lulina engeri gy'atalwagalamu, basobola okuyambako n'ofuna eddwaliro eddungi erisobola okukola plastic surgery. Abalwadde b'emitima n'abaana abatawaanyizibwa ebituli ku mitima, abalwadde b'ensigo kiyite kidney, abalina sukaali oli ow'ekika ekyawaggulu bakiyita acute diabetes, abo byonna basobola okuyambako n'ofuna amalwaliro ng'ogenzeeyo. Basangibwa mu Yen Kent Mahalesi 669 ku street ey'omukaaga bw'ogenda ku gate, ku street ey'okusatu bw'ogenda ku gate ey'omukaaga Mwensen Youth Istanbul Take. Kakati n'abakyala mwenna nga muyina ekizibu ky'obutazaala, infertility rates, infertility kind of diseases zonna zikolebwako naawe ne bakujjanjaba n'osobola okuzaala. Bakozesa IVF alternative treatment, saako n'endwadde endala nnyingi nnyo, general surgeries ne bino ebisigadde byonna byakulongoosa. Bano bakuba amasasi ne gakulemeramu. Kuyogerako n'aba 7 Union Global kubeerako mukyala ku simu eyo, oba osobola omuyita ku WhatsApp. Obubaka obwo nno mu butwale nga nsonga nkulu, naawe alina kyabuuza oba kuwabulwa, yogerako nabo bajja kubanga bakuddamu. Honorable Major Haji Abdul Naduli yatudde dda tusobole okuba nga tuggusa ekitundu kyaffe kino ekirala ekya political doors.
kangende butereevu. Tubalamusizaako muna musinziro kubanga mutuwagira, mwasuze mutya, mujebaleko gye mutuusaako engalo, mwebale byonna nemukola, naddala bannaffe abasiibi, tubaagaliza ekisiibo ekirungi. Ndi wa Honorable Major Haji Abdul Nadduli, nateera ngenze okubaako ebibuuzo byembuuza nga nsaba okuddibwamu. Ene waffe obudde bukedde, tukedde mu kasana kano vitamini D. Vitamini D gye simanyi Haji omuntu bagiprovinga batya n'omuganyulo gwayo, naye ndowooza era nakyo nakinnyonnyola. Haji wasuze otya ssebo? Munange bwakedde. Essebo mwasuze mutya eyo? Bitambula bitya eno? Bitambula tuli basiriikirivu. Enkuba etonnya, akasana kaaka, ne kale tweyongera okugenda mu maaso. Nkuwulira Haji. Vitamini D ono anaakutambulira atya Haji? Vitamini D yakwatagana n'olususu. Era bw'oyota kasana olususu lutereera n'omusaayi ne guddamu ne gutambula. Era kyova olaba era nga bagamba nti akasana ako kakwokyeko ate olyoka okadduke. Era olaba abazungu abo badduka nnyo ne bagenda ku mbalama ne bennyika mu mazzi ne bawuga. Era olaba bavaayo balina ebitebe byabwe bino bimwami akooye, n'agwoka amagalangajja, n'ayota akasana. Nali mbiraba ndowooza bagaba malala. Malala g'abazungu. Paati emu ku by'obulamu. Nga simanyi kye babala. Naye Katonda ffe yatuwa nti kajja n'owuliranga akakunyonyogera ku makya, ate bukabaalaala n'oddukayo. Ate nga kali eva. Ka buli lunaku okutuusa omwaka lwe gwaggwako. Naye ng'ate ewaabwe spring bwajja bonna badduka okugenda okwota kasana, balaba n'omuzeera we gusaanuuka, obulamu ne bugenda okuddako, ate n'okulaba emiti begitandika okutojjera ebimuli ebyababuka omuzira. Amazima Katonda ensi yagituwa mu fashion, naye buli omu amwebaza. Yagituwera ddala fuulu nga tatuwaddeeko butundutundu. Ekyo nno kirungi. Guno omuddo ogulaba teri agufukirira, naye oluusi tulwana nagwo bulwanyi, okugukomolako ofune wooyita. Guleme ofune wooyita. Mpulira Haji nkutegedde bulungi. Kale nno n'ettaka lyaffe ligenderako, ndowooza ekyo kye kirungo ekikulu eddala. Ate era ettaka lyoyogeddeko nnyinza okukakasa nti mu nsi yonna ettaka lyaffe eryawano ye primary soil, kubanga okisisinkagana n'okiraba nga tewali kisimbe kisimbwa, kyo kitadda wano. Buli kisimbe bw'okisimba kidda wano. Ate ng'ettaka lirimu byonna, lirina ingredients eza sukaali, kubanga bwe twali e Iran eyo twalya ku nnanansi ekaawa, naye nga mu nnyengera n'endabika efaanana ezaffe eza wano. Ewali enanansi ekaawa bekakakaka ng'olinga ali omuluuza. Era twabuuza naye nga zivayo omusaidi zehongoko ng'eyo niwo nti aba muno mulyamu nti tetulya kuwoomerwa, tulya kujjamu kibala kirimu naye sukaali yataliimu, naye ebibala balya kujjamu nnanansi erimu ekibala eki, wabula obuwoomi bwagaana. Obwaffe buno bwe tusimba ne tufunanga bwe twagadde bujja buzzi ne bwereeta. Mpulira Katonda kitegeezi ondazaaji obwawufu bw'ettaka lyaffe nnyo, ne nkitegeerera ddala. Era wano be baasimba
kooko nga bamuleese eyo myaka gya5 naye nga kooko alimu nnyo mu nsiro mu West Africa, Ghana, Nigeria n'endala kikirime kyayo. Bagenda okukiraba ng'ate kooko gw'osimba wano yasinza akawoowo okusingawo mu West Africa. Okusala bagamba nti ye kaakati ate bano balina emmwanyi n'ebirala ne pamba naye ate bali kooko kyekibadde ekyabwe naye ono bwajjula akawoowo bajja kudibyaluwa oweeri. Kyatwewuunyisa taata bwe yambuula n'aga nti omanyi baatuleetera ensigo za kooko ensiikeko ze baatuleetera okanda kuzisimba nga tezigiraki ne batandika okutulimbirawo nti kooko tadda wano dakidda oluvannyuma ne bagenda nga tera kyobutulaba nti yajja kasoobo tebamumanyiira teyafaanana pamba oba emmwanyi bakikola kagenderere era gundi kooko azze wano jjo lyabalamu mu gyenkaaga ne batandika okumusimba mu nsozi ze ebundi bujo eyo naddayo naye nabuddayo bulungi nabaga nti kale tubalekere oyo nawe ne bamutwala ekyaggwe naye nga kwegamba kulondobamu naye nga wano kooko adda buli wamu just kugamba nti buli kimu tetukirimu nti baatubuzaabuza era ng'olaba baatumma ekirowoozo n'ekikolwa ekyokufukirira. Olaba Madivaani alima ebikajjo mu December January asimba ne mu March n'asimba ati yatambuza amazzi ne gabona ennimiro ye waayagalira waatonyeseza enkuba naye ku ffe n'ayitwako omugga emmanju w'ennimiro yo takuwa magezi nakuleeta kuuma kagenda kufukirira era akuumira ku butonde bwansi akulinza sizoni yankuba ate nga ku ludda olwo ensi yaffe yali tendaba kubeera polluted mu nature yaayo. Era wano ekitabo ky'omulimi w'omu Uganda ekyakubibwa gavumenti ya Ssaabasajja nga kitulaga nti Maachi 3 wano enkuba ebekkiridde etandise okutonnya. Maachi 5 n'etandika mu bitundu by'e Nakasongola n'emambuka. Okalaba era n'atulaga nti enjuba etambula n'enkuba. December 21 enjuba ekoma okukkirira mu Southern Hemisphere mu South Africa. March 21 eba emaze okutuuka ku equator era okubeera March olaba ddala bw'oyimirira mu luggya ekifaananyi kyo kikuggweramu. Aje ekintu ekyo wakiŋŋamba naye nkitunuulira nga 21 nengezaako okwekyusa nti ng'ekisikiriza sikiraba tokiraba kiba kikubuliddemu olwebe gemenkanankana era omuzungu agayita equinox nti obudde essaawa zifaanagana mu maserengeta n'emambuka kubanga equator yo esala maserengeta na mambuka ate prime meridian eva mu Greenwich ebungereza kubapimira obudde yo yepema east or west ejja mugundi mu buvanjuba kudda bugwanjuba mu masekati amakati g'obugwanjuba n'obuvanjuba galiko prime meridian eyita mu Ghana eyo Nigeria eva aje ebintu ebyo babitusomesanga edda liga tebabinyonyola nga bw'obinyonyodde kati era bwongo bwe nafuna oluvannyuma kati mbikutte okusinga lwe babyogeranga baŋŋamba ate prime meridian kutusinziira okubala GMT kaakati wano tolikwana 35 East Africa era kyobulaba nti bw'otwala 35 ne buwala bw'ogitwaliramu ssaawa bwewera emu wano ne buwala bwe baba bazina ssaawa emu. Abo ababeera ku layini longitudes baba bafaanaganya essaawa naye kazibe nga ndala naye nga zifaanagana. Katonda alina engeri gye yasengekamu ebintu bino aje.
Munnange Haji era nzize misinde wankubadde buli lwenzija nsooka n'ensena ku nsulo y'amagezi gyensanga wano. Ensonga endeese enkulu ekwatagana ku Bwakabaka bwa Buganda. Era sijja kulwisaayo ensonga eno ekwatagana ku nfaanana y'Omutanda. Lw'ensembi ey'okubeera wano gaabadde amazaalibwa naye olw'okuba nti evidiyo gye twakolera abantu twagikeera twali situnnaba kumulabako. Ebyenziza okukubuuza Haji bisimbuliza nga amaze okulabika. Bwe yalabikako Haji emboozi eri ku mimwa gy'abantu ti Omutanda tali bulungi. Buli omu ayogera kyasanze gamba n'ebimu we bitaalijjidde. Naye nga saawa eno nange nkaluubirizibwa okutegeera ki ekirina okujjirabwa kubanga omutuufu n'anaayogera ebitali bituufu sinaba kufuna busobozi kumwekenneenya. Haji katutandikire wano ku mazaalibwa. Amazaalibwa ga Kabaka agazze gabeerawo kiki makulu ki ge tugajjamu era gabaddewo gatya era gafaananye gatya? Katutandikirawo Haji kuggwe alabye ku mazaalibwa ga Kabaka ag'enjawulo. Amazaalibwa gonna ekigambo ekyo bw'okiyita kitegeeza okujjukiza okitegeeza okwejjukanya. Mu myaka gyange ensanvu n'omukusabi gye nnyina nejuzi nakola wano twakola wano akabaga kaffe nga mpezezza emyaka 75. Naye bawala bange ne batabani bange bakola wano ekijjulo keeke ne bazireeta ne tuzisala ne tuzirya. Kati emyaka kati gye nnyina naye ng'olunaku luno lwe nazaalibwako mpulira. Bwe nagenda okusaba ku Ssekukkulu eno gye twakamala nasabira mu Kaleziya ye Mamore eyaba Orthodox Catholic Church, Evangelical Catholic Church. Kaakati nabagamba nti kyamukisa ffenna tuli bawere. Yesu azaaliddwa olwaliro nga 25 nze nazaalibwa emabega 3 nga 22 Desemba. Nenze mukulu wa Yesu otwogerera olwaliro. Gwoba wamusooka okuzaalibwa? Nze namusooka. Kale nno jokingera abantu basanyuka nnyo kirala okubadde nga tujaguza gano naye n'agange mugaseetulule mugaleete wonnaku 3 kyonna kyekimu. Mpulira. Kale nno kyekibwa mu makulu ago. Mpulira. Kaakati amalala agava mu kyo bwe tujjukanya twongerawo omukwano wakati waffe ne baffe Ssaabasajja. Mpulira. Twongerawo omukwano ogwongera mu nnono zaffe kubanga okujjukira amazaalibwa nnono. Yesu teyazaalibwa mu ddwaliro, naffe abasinga twazaalibwa mu malwaliro kubanga gaali tegaliiwo. Mpulira. Twalina malwaliro gaba mulekwa ani mulerwa. Naye nga ekyo twejjukanya obulamu obwo obwayitibwamu. Kale nno n'olwekyo mu kino twongera okutondawo okwagalana. Okutunuulira kati nga Buganda erina ebika ebyenjawulo bingi. Kati mu bika ebyo byonna bikuŋŋaana ne bibeerawo era buli kika kigezaako okwoleka omulimu gwakyo eri abantu baakyo n'eri eggwanga. Mpulira. Twegezaako okuzzaawo obujja tulwanyise obukyawaganya obubaddewo mu mwaka omulamba. Buli lutunuuliraganako mu byenyi n'omuntu gwali tosemberera omusemberera. Mpulira. Gonna gabeera amaki? Mazaalibwa g'Omutanda. Mazaalibwa g'Omutanda. Kano kyekimu n'ekyo kyolaba wano ekibaddewo jjo ly'abalamu nga kyetukola. Mpulira. Emyaka 66 Ssaabasajja Kabaka ku luno ge gaabadde amazaalibwa g'emyaka egyo.
naye nga amaloboozi kati gatandise okuyitamu newankubadde obubaka bw'okwagaliza newankubadde obubaka bw'okuddiŋŋana okwetunula mu byenyi okwenjawulo kuzze kubaawo ku luno gaalabiddwa ti ate bwe gaabaddeewo mu kutaba Obuganda ate Obuganda bwasaanuuse nga butunuulira embeera ya Ssaabasajja Kabaka mwe baamulabidde mu bifaananyi. Ssaabasajja Kabaka yalabise nti tali bulungi mu mbeera y'obulamu ne kireetawo abantu okubuuza ebibuuzo kyekisaza abantu keeke ey'omutanda ali obubi kyekireese omutanda mu bantu ataalirabise mu mbeera mwakola ki n'abamwagala ne bafuna obweraliikirivu ate nga waliwo obusirifu obutannyonnyolwa ku ekyo. Hajja embeera ya Ssaabasajja Kabaka mwe yajjidde gyogerako ki? Buli kibi kibaamu n'ekirungi. Kwenkirabira baffe Ssekabaka Muteesa II yali akyaguluba n'Abazungu n'ensi. Kyobulira tulina omukisa omubi ng'e Buganda nti buli gavumenti etubeerako tubeera mu mbiranye balabe na balabe. Tetuddukanya bukulembeze harmoniously mu bwenkamu bw'okwagalana. Naye bagenda okutunula okulaba mu nteeseganya ezaaliwo kati nga nabe muddiŋŋana nga mujja wano. Ssaabasajja Kabaka yanyweddeko ne kacaayi ne gavana Entebbe akawungeezi. Ssaabasajja Kabaka yanywedde kacaayi ne gavana Entebbe. Kutonde bagamba nti abaayi Mengo sukaali yataliyo mata majaane bucaayi bwa kika kyobwo bwanywa gavana obwanywa gavana. Kaakati ng'ekyali mu ekyo ye nga tannyonnyodde nti tuli eno tunyoolagana ku lw'okulwanyisa East African Federation. Naye ekizimba we kyabikira kwe kuwulira nga bwe yagenda Entebbe Novemba 3 naye waliwo ekyafaayo kiyaleka kuwankaaki awo. Bw'ava mu twekobe yajja atambuza bigere nga loziroyise muvaako emabega n'abambowa bajja batambula. Bwe yatuuka ku muggazi wa wankaaki n'amubuuza, Ssaabakaaki tuwapa Ssaabasajja kozi watandika ddi ogw'obugazi? Tiye mukama wange natandika ku myanga. Emyanga gikomyewo. N'ayingira mu mmotoka n'agira kino n'agenda. Olwo yali akimanyi nti awakati w'obutakkaanya nze ne gavana ku bibiri kunaabaawo atwala munne. N'alinnya emmotoka n'agenda. Ziba ziwera essaawa nga 10 ng'essimu etuuka. Ssaabasajja Kabaka bamuwaŋŋangusizza n'ennyonyi yabuuse edda n'egenda. Olukyabaga nti yambuuzizza nti watandika ddi okuggala? Nti ku myanga, nti emyanga gigize eki? Gikomyewo. Olwo abaali batayagala balinga bakyayi bagamba ti taatutunde. Abali abaabuuzanga obukyayi taatutunde eri Abazungu gwe bukyayi anoonyayo bwaki? Olwo omukwano gwa Sir Edward ogutandikira n'olwaleero ne bw'okuba omukubi ku kifaananyi kye n'okikuba ku mutwe gw'amawulire tegaddiba. So nga si mulamu nti yayogedde kandabe byagamba naye otuwulira kandabe bamwogerako ki? Ne lwataliiwo abantu bakyegomba okutegeera amuwandiiseeko kikyagamba. Kiki kyagamba? Eri nafsawo yaleero ebiwandiiko ebifaananyi bye bakyabigulanga ppamba. Kaakati nga tukamawo ku beesi wano waaliwo amawulire agajja ate ne gatuulira n'amalala. Ssaabasajja Kabaka yatuuse mulala yalabaganyeeko ne pulezidenti wa Kenya n'oyo ali ku ludda oluvuganya
Odinga ate era n'alabako n'alambula ne maama we mulwadde naye n'alaba ng'alinga agenda akuba ku matu ne biggweeraawo. Teri yayinsa ate nga mu kagambo ti naye yagenze ku check-up ya bulamu bwe. Ekyo ne bakisirikira kegala ne balindirira Ssaabasajja Kabaka ataliiko kamogo. Kaakati amazaalibwa gano kwe kuwaŋŋangusibwa kwa Muteesa okwayoleka biki ebibadde bituuliddwa. Kwe kujjayo ekyamutwalanga ewa gavana. Webale nnyo na wano tutunula bwe yavaayo yaddayo naye nga tebalinaako kibagira ki. Kale ababuvunaanyizibwa obwo baakisa amawulire eri bannansi bannannyini ekintu ne kibagwako bugwi. Eyo enkuba sigamba okukuba naye enkuba etonnya gituyite yeempanattukira yetebaako kire ekitakutte etateeberezeddwa ate nga si budde bwayo. Naye bagamba nti enkuba eyo bweba etonnya kyesanga mu lujja kyetwala. Oyinza okuba nga wayanika omwanyi bwo ng'omanyi nti bulijjo kaki kasana wakedde n'ogenda ne kugombolola obulekayo osanga ziri mu bifuiba bazikulubbiza enkuba yeepanatukira eyiika buyiisi nga n'omwanyi bwabuleseeyo mpulira. Kale n'olwekyo nawano y'ensonga eyo ensobi bwe yava abantu okuyomba olw'obutajja nga babategeeza mpola. Ssaabasajja yagizibwa ati yanjabiddwako yazze engulu mulamu bulungi naye kati bakyajjanjaba nsigo bakyajjanjaba kino naye ate era kubanga agenda yeeyongerako okuimpuruvinga yaligenza okujja nga buli omu amaze okukuba ekifaananyi ekikye ekinakakasibwa ku kino kyanaaba alabye kikyukka. Yaligenza okulabikako ng'abantu bali prepared nga kwegamba kye balaba kyonna tekibagwako bugwi. Haji k'oyogedde ensonga eyo kankuzeeyo ko wali emabega. Haji e Buganda eyo balina okukola emirimu walabikanga ewaliyo obulagajjavu butya. W'oyogedde wali Ssaabasajja Kabaka we yafulumira eggwanga n'aladdamu n'alabika mu bifaananyi ng'ali n'abakungu e Kenya. Twasooka kulaba bifaananyi nga Ssaabasajja Kabaka yeesitudde ne yeekimira paasipooti. Awo nno ne wavaawo ebigambo nti ate be yakwasa emirimu bo yabalesseewa nga batudde. Naye bo mu ngeri y'obulagajjavu ne kye bayita okwekaza ne bafulumya ekiwandiiko nti yagenza afune e-passport. Ssaabasajja Kabaka yasiimye e-passport eno eyakyusibwamu neteekebwa ku mulembe gwa digito naye ajjaagaza abantu yavudde agikima. Kumba amawulire gaali gamaze okugira nti ate neyeekimira paasipooti. Kale nno nga kiwulikika nti yali mbeera ey'obulamu sinki naye nga ku bipapula kwalina okutambulira tebijja n'asalawo agenda abikole ki abyereetere. Ekyo nakyo abalina otunnyonnyola ne balabikanga abatubuzaabuzizza. Kale nno Katonda bw'atalya nguzi ate ne tuwulira nti agenze okujjanjabibwa. So ne tugattawo nti yali akimya ebiwandiiko bye byakumutambuza. Haji tulabawo obulagajjavu obw'ekika ekya waggulu naye era kankubuuze Haji amanye ensonga ezo baani bekikwatako ku mbeera zonna ezigwa ku Ssaabasajja zino. Kaakati wano tulina gavumenti bbiri n'eyokusatu eyinza okujja oluvannyuma. Gavumenti enkulu mu Bwakabaka bw'e Buganda ye gavumenti y'abataka bwe bannannyini mikolo bannannyini Bwakabaka be batuukayo nga bamaze omulaba baddembe era be bavunaanyizibwa okukola nteekateeka y'amawulire abo. Gavumenti ey'okubiri ye gavumenti ey'emmengo ya Ssaabasajja ekulemberwa Oweekitiibwa Katikkiro ne kabineeti ye.
olukiiko lwa Buganda. Olukiiko lwa Buganda. Gavumenti eyokusatu ye gavumenti ya His Excellency the President eya Uganda era etusolozaamu emisolo gyonna gyejja mu Bwakabaka bw'e Buganda. Kale teyinza gamba nti noonya ssente teziriiwo. Ye yatuula mu kittavvu kyaffe neefuuka Guardian gye tuli. Mpulira. Naye obwa Guardian teyagira ki teyabutuukiriza. Kiyinza okuba nga bano abali eno tebaatuusa bwetaavu bw'ebyo obuli e Buganda. Mpulira. Naye nga ze njagadde okukolaga zeezo era okiraba wano nti okuba kwekyo bwa nti abantu kibaali balindirira si kibalabye. Abambejja bannyina ba Ssaabasajja baana ba Muteesa baavuddeyo Kirindi ne balya mu ttama. Kano kyekikulaga ng'ekyo nga bwe nkulaze nti ezo zilayini ezivuga Obuganda. Yes. Zaanafuwa tezaatuukiriza buvunaanyizibwa bwazo. Obuvunaanyizibwa olwo ffe nga abakopi abakwatibwa k'ensonga oluvannyuma tulina zibanja tutya Hajji. Nati kati buli ekyavuddeyo buli omu yakifunye. N'oyo yalagajjala naye yalabye we yalagajjalira. Era alinawo okutandikira bw'anaaba ajjawo obulagajjavu obwo. Kale no n'olwekyo batandikirawo. Tolowooza Hajji nti mwali baamu akagenderere? Katya? Akagenderere ke kano. Obubonero bwe tulaba nga butandikira ku bulagajjavu obwaliwo wali mu kukima passport obulwadde obwasooka bwe twawulira obuwulizi nakati bwe bituuse embeera okusajjuka. Tosuubira Hajji nti yalagajjala luli n'atafaayo. Nakati ayinza okukola ekintu kye kimu n'ateefiirayo embeera neeyongera kuba mbi. Tesobola kubeera mbi kubanga kakati Omuganda agamba nti Ssebakisa mulwadde enkaaba gy'okaaba eyatula baga gyali ali bulungi. Gyali ali bulungi. Naye bw'amala akutuka omulanga gwakuba yeerabira okugamba nti abadde akugumya nga akuguyaguya. Mpulira. Kaakati n'ekyo kati ne pulezidenti kennyini kaakati kimukwatirako ddala. Kubanga yalina ebyobugagga bwono yabirabirira amutwale mu ddwaliro. Mpulira. Kubanga amalwaliro bagalina n'eddagala gyeriri. Naye waliwo n'eddoboozi eddala nga liva ate mu Baganda aba bulijjo bo bategeeza nti singa baweebwa omukisa bali twalira Ssaabasajja Kabaka nga tekijja kwetaagisa ezo ssente nti ate kittavvu Abaganda era enkuŋŋaana zitandise okutuula mu nsi ez'enjawulo. Tukoze tutya nga waliwo obweyamo obw'abantu bwe basobola. Naye kitu kibaganda genda mu maaso bwe baba gye bali nga beeduumidde bokka. Kubanga n'oli yabuuza nti ani mu mmwe omuzadde omwana gw'asaba ekyennyanja n'amwebuukulya omusota? Ani mu mmwe abazadde omwana gw'asaba emmere n'omulabira effunfugu n'olimuwa? Kano nga mutayinza kikola ne Katonda bw'ate batayinza kukola nammwe gye muli. Kaakati n'abo nno ng'abaana tebayinza kuwulira nga taata waabwe mulwadde ne bateetunulamu. Kituufu. Kaakati nno baba bakikoze bwe bakimala baba bategeeza butegeeza beeno nti epasipo egundi tikiti bagiguze n'eddwaliro bamaze okuteekateeka abwesibe mu nnyonyi atwalibwe egindi. Tukyaniriza. Mpulira. Kugamba si nkola mbi nkola esoboka. Hajji ku nsonga y'emu era n'abankubuuza ndowooza ekisembayo wano. Kale nno twalabye olutambi olw'abaana ba Muteesa nga nabo beemulugunya kyenkanyi nga ffe ate abali eno. Waliwo obunafu mu communication mu Kingido. Waliwo okukisagana. Tenda kugambye kiri nti oli bye yayogera ebimututte
kino ekikiti yakigattamu abantu ne babeera nga tebali in the know mulwadde oba si mulwadde. Okulwala ekyo kitonde kya buntu kya buwangwa. Ate senga tebalwala ne bafa ono yali badde owa 36 bali eyasooka yajja aba 35 baali luddawa bagenda balinawo akaseera kaabwe ne bagenda. Kale n'olwekyo okulwala ogati Ssaabasajja Kabaka mulwadde ekyo tekikutula mutima kubanga muntu era tumunoonyeza eddwaliro wonna waabaali. Kiyinza obutabeera ku bulwadde naye ate kiyinza okubeera ku bulagajjavu eri obulwadde nekyesirikidde alagibwa nga waliwo ensonga bwetyo ate nekimala nekibaluka omulundi gumu nekijja eno. Kale no njala ate okutunulira omukolo abantu bakubye ebituli mu kugaba ebirabo nga Ssaabasajja ali mu mbeera eyo. Ki ekiba kireetawo okujaguza nga waliwo embeera eyo? Nanti emikolo egyateekeddwa tegyabadde in the know mu public yonna nti omuntu afaanana bw'atyo. Kyabaguddeko buki? Kaakati ng'amaze okutuuka awo toyinza kikyusizaawo noga nti kino takyakikola nti kale nga bw'atuuse kale akikole. Naye nga ensobi eyo yaliiko abavunaanyizibwa kuba bo nga ab'omunda balina okumanya embeera mwali n'enteekateeka zonna balina oziteekateeka. Kale n'amaaso g'Abaganda agigalaba nyina ne kennyinza okuleeterayo akalala mu byalabiddwa ku mukolo nti Ssaabasajja yazze ng'ayambadde ekkanzu ng'anekaanekanye mu kkooti eriko amapeesa ag'ekitundu nga galabibwa mu ffeena abakopi. Ekkooti eyo nno kyaliswazizza naawe okugitwala ku mbaga naye era ne kirabibwa mu bifaananyi nga kirabika ne mu mbeera y'okumulabirira etali ya bulwadde naye erimu obunafu. Ekyokubiri abantu ne bawanuuza nti ne keeke eno eyamukoleddwa tejja mu kitiibwa kya Ssaabasajja ate yafaananye ekkeesi eziikibwamu abantu. Just kuwanuuza na bigambo byogerwa nze nga yansonda ddala nnya ng'eri mu kkala y'olubaawo olubaawo olutasiigiddwa kweggamba nga naawe bw'oba ogitunuulidde nga nekiri wakirabako olabira ddala ng'eno era ne mu mawulire abakisaagiramu baatandise n'okikubamu obufaananyi buno obwakatuuni nga balaga nti mbutuufu kyeraze lwatu nti ne kakola keeke eyo yalibanga yabaddeko obubonero bw'alanga. Kale ng'oggyeko keeke eyo ne ekkooti yabaddeko amapeesa amalume ate Haji waliwo era ekyogerwa kisimanyi nga nja kukitegera kuva ku ggwe. Ssaabasajja Kabaka nti tateeka mikono mabega kiraga nti muwambe era ebifaananyi kabaga ako emikono yagikutte n'agiteekawa emabega. Haji ebintu bino tusaba obituwabuleko tutegeere ekibirimu. Essebo kaakati ebyo bufaananyi bwe saalabye obwo buli omu bwaggyemu amakulu awagwekko eddene buli omu alondawo kyasobola okusitula. mpulira oli awali ebigambo n'ayogera ebigambo buli omu aggyamu amakulu agage bwe buliko ewaaba atuuse. Era kyobudolaza agamba nti mwe nga viewers bitunnyonnyodde mubitegedde kutuuka wa buli omu naawa. Kakati nga nze twali wano ku TV twaliko era olutambi olwo nga balwogera mu mutwe gwange teruliimu mwe mwambeba ne mujja ku lunaku lw'emikolo. Kano n'olwekyo kino mu kuteeka emikono emabega nkijjukira bulungi nga nakiraba Ssaabasajja oyo Muteesa nga mulamu ne kiriko engeri yaffe ey'ekisirikale
omuntu gyakweka emikono mu ngeri ye era senga ng'onoonyeza n'ogenda onoonya mba amawulire ogenda kumulaba ng'emikono tegiri mu maaso nga giri mabega bw'aba takoze ekyo akola bw'ati wano mu kifuba nammwe era mukikozesa nnyo abo abagenda bakola ku TV zammwe byempuli mmeka ekyokusatu nga bwe nakiregedde nti baamukyusa ensigo zibadde n'omusawo kyabudde agamba nti ayimpuluvinga bino ebitundutundu bino ebyomubiri bali tebirina bakwatagana bulungi naye nga kiraga ate omugongo ye kozi y'okuluma kw'omuntu ayimiridde kale ayinza okuba nga yabadde nga ye omikono agitadde emabega asobole okwewanirira. Nkutegedde bulungi Haji. Kale ensonga eyo nayo setwali ebuuziza bibuuzo singa yali yannyonnyolwa mu butonotono ffe bwe tugwanidde ate si twali baddeko n'entandikwa y'obuteebuuza bingi naye bwe watabaawo kunnyonnyolwa twesanga tuli mu bibuuzo ebiki ebingi. Haji, njagala okuleetera emboozi endala eno ngisimbuliza mu kibbattaka. Haji, ekibbattaka kikomyewo ekyogerwa nti nejjo abakungu abakola ku ttaka babadde basazeewo okuleeta etteeka ennongoosereza ennonnongo esiba abasirikale abakulemberamu abantu abagenda okugoba abantu ku ttaka. Haji, kansooke ntegere ku kibbattaka. Ani yaleeta ekibbattaka mu Uganda? Haji, oluusi nkubuuza ebibuuzo nga nange ndowooza kisinga ate bakibuuzizza nze. Haji, kakubuuzi ekibbattaka kino mu ggwanga kyatandika kitya? Ekibbattaka kisimbuddwa mu bakulembeze battaka mu offices z'ettaka. Bekisimbuddwa eyo abavubuka bano ab'omulembe ogwaffe ogwava mu nsiko be bagaggawadde ne baagala ate okumira ensi ne bayingirira ekitongole ekyo. Lumu nga ndi awo nkyaliyo wano mu Lumwero nagenda mu ofiisi y'eby'ettaka ne nsanga nsikiyita kikonge naye nekiyita ekifaananyi ekyateekebwawo awo ku wankaaki mu ddwiri w'osokera nga kiriko ettaka buli kamu konna eryo etalaba kuzuulwako bannannyini lyo. Paka olwo nayita regisitwa ne mugamba nti okiraba Abannalwanda bavuddeyo bw'ali ajja atuukirawa n'amala okukoppa ebiri okwo n'agenda bwadda dda awandiise nondoola ettaka lyange ku poloti gundi ku namba gundi mu kitundu kyekindi nemuga nti bajja kumalawo ettaka naye ng'ate bagenda kusiba mmwe. Mu kuwandiika wali ku boodi nti lino ne lino ne lino tirinaba kubako banyini. Ekintu ekyo kyali badde kyammwe kaffe kyamunda so si kyakuteekera wano olya gyanoonyezaawo ettaka lye. Mpulira n'omubbi anoonyezaawo ate omubbi alabye ekitaliiko agoba lwaki takyetuuma? Lwaki takyetuuma? Mpulira. Kale no n'olwekyo obubbi obwo bwe buzze ate ne wajjawo n'omwoyo ogulinga ogugamba nti baagala kutumira bumizi. Mpulira. Kale nno ekibbattaka bwe kisaasaanidde amaanyi ne gakozesebwa era ojja kubona oddamu n'otunula mu byafaayo ebifulumye ojja ne bagenda bazinda egindi abantu 2,000 bonna ne babagoba. Kaakati ate obununuzi butwaleeta bano bali bweyagaliramu wa era ddi bemugamba bemwanunula ate bo balyeyagala ddi obununuzi bwammwe bagenda busisinkana na ddi bebaba ate bafudde ba refugees mu nsi yaabwe mbali. Omuntu waaludde n'amererawo n'envi ojja ate nti erino lyali lyange gw'omuvubuka okutandikira wa? Mpulira. Kale no gavumenti bwebanga ereese etteeka eng'eryo beyita balyakwewuguusa liyinza naye nga bwebanga ntunudde ababbi babbye naye abagenda mu kooti ndaba batono. Ababbye basusse obungi naye naye abagenze mu kooti n'ebikomezebwawo
bitono. Mpulira Haji. Nkutegedde bulungi. Haji abasirikale abawerekera abantu ogoba abantu mu ttaka babeera bafunye ebiragiro era si kiwa nti eriyo omusirikale okusinziira ku bwentegeera nti yeewe ekiragiro agende akuuma ababba ettaka. Etteeka lino lyogerwako nti naye anaasibwa omusirikale yakuumye agenza okubba ettaka. Ekintu ky'abasirikale bano okuwerekera abantu ababba ettaka Haji ani yakiriita? Ab'obuyinza mutyo. Leero nakyogerako ku radio ne ku TV nembaga tikulukusisa amaziga netunulira abambadde yunifoomu zaffe ez'eggwanga ezigulwa omwoyo w'omusolo ng'ate be bagoba abantu be bakoona amayumba g'abantu olw'empaka bava mu bitundu. Eryo likyali ggye ly'abantu. Diweereza nga otwayima nga sisi ni jezi ya wananchi ffe tuli ggye ly'abannansi ezizza okukombowa n'okukuuma emirembe gyabwe beebo. Kaakati nekisirikamuwawo katono naye ate nekibaluka buki bupya kyakati kyaluyitwe buli TV kavugamba nti kangende gataliiko nfuufu ebyo byoboononyeeyo. Era omuntu ali ebweru atalinnye ku muno kigere ayinza n'okulemererwa okujja e Uganda anti byalaba nti bwe bulamu bw'ensi obuliyo. Eyo babba ttaka balibbya magye balibbya mundu byebiragibwa byokka. Kaakati abo abanoonya ettaka nga lyabwe bamale kwewandiisa mu gavumenti batulage ndiyo bajjajjaabwe be baafuna waawo bo nabo balyoke tubalabe ku mulembe guno. Anti Haji kibba ttaka era kitandikira mu gavumenti kubeera waliwo ebitongole bya gavumenti ebyakwasibwa obuvunaanyizibwa ku nsonga eyo. Abantu bano gye balaga okujingira. Ate kakati bamala okwewandiisa mu kunoonyereza okunaabaawo baleeta okwewandiisa mu bitundu ebyo ebyogeddwako so si kwewandiisa nabaga nti tukuwadde. Mpulira kyabange abantu b'obulenzi omwami gwe bayita gundi ne gundi ne gundi ne gundi ku mutala guno mumumanyi mutale gwegindi omugumanyi kwayina esikwamalozi 2 kwayina ekazi 5 mumumanyi tetumumanyi kati bamuleetewa ataaje mu bantu nkutegeera. Haji nno ojjukira nti ebyo byateesaawo n'akakiiko akaaba Mugemereire naye kaaliwo baakatta. Mpulira kyebakattira abaali babbye ettaka bamugemereire byagenda okunoonya ate be baatawaanya bamugemereirwe. Nyinza n'okukakasa ne lipoota tagikolanga kugikomekkereza kubanga nange nateekayo eryange neesi saafuna na mukisa kumpita ne bwe tukayagana nabo okutuuka we bali. Kale kyo negamba nti kinaabanga si kiguumaaza. Obukodyo bw'etteeka obwo nabwo bugendereddwamu ate kukola kirala. Nkutegedde bulungi Haji. Mu mbeera eyo yonna yonna abantu bano banzibya ttaka, abantu bano bamperekerwa basirikale kubba ttaka, abantu bonna Haji waliwo n'ettaka erya Buganda nga okugamba obulabirize bwalyo ate buli mu Buganda. Eryo nno nalyo Haji libbibwa. Ye ate Buganda ani akulidde ekikolwa kino ekyokunyigiriza abantu ku ttaka? Ababiri waggulu. Mpulira nere bw'oba olirondodde ojja ddisangamu bo. Obunafu buno Haji ate obuli mu Bwakabaka mu ttaka buggwawo butya? Obunafu obwo ekiyinza obumalawo kwe kuteekawo obukiiko naye ng'akakiiko ako kali nga zino ze areas zoyinza okukozesa. Akakiiko ako kateekwa okuba nga kaliko abataka be bannannyini nsi n'ettaka be bannannyini butaka. Ojja basisinkagana nga nabo beeruma ng'ettaka ly'ekika lye baawa egindi ate bagundi balyezza. Kaakati naye nga ffe kye tugenda okunoonyamu kwe kunoonya tutagulula tutya ebyo. Akakiiko ako kateekwa okubaamu abakulembeze b'ebitundu buli gye kalaga abamu ku bakulembeze b'ebitundu ebyo nga abaami
abasenze baabwe baba bamanyi naye notolonda akakiiko n'okajja mu ggulu n'ojja okasuulaawo ke kalina n'ebibuuzo bye kabuuza bye kamanya ne gwe kataabuuze naye awo amazima tugenda gatuukako era ojja kisisinkagana n'ebyo ebirala ebisigalidde bijja kusooka bibeere nga biri halted temu transaction z'ettaka zisooka ziyimirire okumala omwaka mulamba tulaba akakiiko kano kamala okutambula okukakasa bino nga nabiri byenda kugambye omuntu abeewandiisizza nti tulina ettaka ebyo bajja nabyo wano byebimu ku bibuuzo bye tunaabuuza abantu bano. Mpulira amazima ekyo bwe kikolebwa mu bulambulukufu nekitabeeranga akakiiko kabamugemerere akalemesebwa kalemesebwa n'ensimbi baakawa za bwereere zaayitayo omulimu gwe gwonna gwali stamped out teguliwo ne ripoota ne impact tetwagiraba gamba akaseera konna essuubi lye twali tulina lyatugibwamu tulabyewo result ekizibu kwe kusindika nolaba wano abasajja mu biseera biri nga waliwo abasawo abannansi n'agamba nti waisooka weekebejje mubabbye temuli mu bantu bo siina mugwe nekakasaamu naye bwentega omutego gwange sitegulula ogenda okutega omutego ng'ate gukutte baana ababo bennyini oguteze gukwate ababbi naye kati bano beesaanyiza nga tebabbye naye ate ababadde ebbali bebabbye bebo bennyini ab'omunju kale nono kyekyaleeta ne bagamenyerwe ogenda okutuuka nga bonna buli baayita ababbye ettaka baana ba mu nnyumba be bamutuma ate okunoonya ababbi n'akwatiramu n'abaki n'abaana Haji kutegedde bulungi. Haji nyinewo ekibuuzo ekirala ekibuuzo kyange kino ekitundu kino kikwatagana ku kusoloza musolo. Eggwanga lyagala okweyimirizaawo nga lyeyimiriddewo ku ssente ezaalyo naye nno kino kituleetedde Haji obuzibu kwe kusolooza emisolo ku buli kimu. Waliwo ennongoosereza eziri mu kukolebwa ku kusolooza emisolo. Omukulu ono Kasaija ne munne Bahati bwe bali mu ministry ey'ebyenfuna n'ey'ebyensimbi bagamba balyetaaza okulinnyisa ku musolo ogusoloozebwa wano mu lino eggwanga. Mu kino nga baproposinga ebintu bingi naye ng'ogwasinze okuleeta obuzibu kwe kuproposinga okujja emitwalo 8 ku buli alina emmotoka. Haji, ensoloza y'emisolo ebadde eddukanya eggwanga lino ebadde etya? Tundooza kwenja okweyamba ekigambo ekyo ndyoke ntegeera ate ya luno lwaki ekyuse neetuuka ku mbeera abantu okugyemulugunya. Oweekitiibwa Obote nga akyaliwo era nga akyeswanta yagamba bw'ati nja kulya omusolo mungi nja kwewola ensimbi nnyingi naye nga Buganda yeesasula. Ekitegeeza nti amabanja ganaaleeta mu ggwanga muno obulamu bw'Abaganda n'ebyobugagga bwa Buganda bye birina okutwalibwa mu bugubiri obwo. Ye nga bw'alya ebyobugagga byano bwe bitwalibwa osasula byalidde. Mpulira era watutwatunuulira okulaba ebbeeyi yali etuuse mu siringi emu n'ekitundu ne batuwa ebbeeyi ya sente 45 so nga Beni Kiwanuka yali agirese ku sente 60. Okiraba wano Julia abalamu bwe babadde e Tanzania abo abakomboozi bali maaso ga kitaabwe Nyerere Obote avaamu ekigambo kino kinjagala okukakasaayo Excellency nze siina mbojjanyi ne bannayuganda bannange era ne bwe mbanzizeeyo banzikiririzaamu
naye problem be Baganda era abo beetaaga special way ey'okubanyigiriza kenjagadde yaako mpulira bw'ogamba omuntu okwogera omusolo 85,000 oba ekibitundu 85 ng'emmotoka bwe yali eyingira yawa omusolo be yagigula n'abigiteekako bye yagitaddeko neewa omusolo kaakati ate kino kyogenda okusasulira kwe kujja okulemezaako kwako ole keyagamba tugenda kubalemesa okukutulemesa kuteekawo mbeera yakulemesa si wali kirala mpulira ya Bobi Wine nti baagibala bubi olw'ebyo ebigirimu mpulira kutulemesa fena situlina motoka nga ya Bobi Wine nti bwe yali ejja ate erina okuddayo eweeyo ezaabali bibagigamba nga bagitema amagembe ebigirimu si bye biri mu motoka zonna mpulira okutuuka ku speciality ng'eyo alina ogisasulira oyo mutuufu naye naye yasasula edda gwotowa penalty nti yajeema okusasula ate biki byoyogera abadde akusasula akaseera konna n'akusasula ku mafuta n'akusasula ku mipiira agiteekako n'akuwa PSV third party nate era ogenda omusolooza endala kuliko yanyumiza ku kavidiyo akafuluma nga bakataapinze naye ng'ate atwogerako naye oli n'atamanya nti be yali ayogera bano ne bawulira nti tugezezzaako okunyigiriza Abaganda naye batuyise mu ngalo biganye ne ngamba ye gwe ayajja okukuza eggwanga ate gwowaayo ebitundu ebimu ebyokunyigiriza kale ne bwe baleeta ebyo aba ategeeza kiri era kiba kyava eri nti engeri gye batulemye n'omulala neyeewa omulimu nzinaye nkamba kwatemu wano ndabe bwe banaagaana mpulira naye Buganda yabakola ki ate kibi kyetwakola ennyo ekyo taata wange yaŋŋamba nti obanga ogenda kuwasa omalanga kutambula kyalo lwaki n'otambula omuluka bw'ogutambula bw'otunuulira nga mukazi wo gw'ogenda okuleeta yasinga obulungi ku abo bonna b'oleseeko oyo muleke lwaki mbadde mayaji buli omu yeegomba mulungi weebale nnyo mwenna buli omu bwe yeegomba mwekanya amaanyi wabeera wakusinga n'olwekyo n'oyo akusinze bw'otambula omulukano ogumalako owo yabasinze obulungi muleke ogenda kwereetera kubanga oba weesembereza lumbe ku mubiri mpulira na wano Buganda yagenda n'etwala chances Katonda ze yatuwa n'ekulembera buli kimu mpulira ffe twakulembera endagaano ezaatugatta ffe twakulembera obukulembeze obw'abazungu bwe twayita ffe twakulembera amasomero n'amasinzizo nomwayita eddiini ffe twayita eddiini kaakati byonna ebisooka ne bijja bisookera mu Buganda ne bibeera wano bw'onoogenda okutulira bannaddiini bonna abafuga eggwanga eryawamu bali wano bw'onootunuulira kino kiri wano bw'onootunuulira kino kiri wano kaakati ate ne batabibala nti si byaffe byaffenna mpulira kaakati oli bw'avaayo ayagala ebyo byonna binalifayinga ate nga Buganda taagijjeewo kituufu nearness gye tulina n'amabanka amangi toyinza kusibira Baganda bweru nga banka zituli wano ate ne banka nsuubuzi zeetaaga ba clients zirina okubeera ayinza okuyita mu banka ddo n'agenda afuna esente n'atandika business indirectly ogenda okwekkanaga weziri mpulira kandi ekyo butulaba nti baba baali balowooza nti banaasiba kino kimu banatta emmwanyi banatta ebitooke banatta ente banakola batya nga bigaanyi nawulirako neyaŋŋambako ku luguudo lw'e Masaka okwo naye bano ababbe nti kirabika basindike kuno tekwala nte
tekukkirizibwa kwalako nte kuno ne bwe zaabalema okutwala kati bazisalira ne ku ttale ne batwala ennyama ewedde. Enkola eyinza okuba nga ya lukujjukujju kussa ebyatuweebwa Katonda bituggweko oba tubikozese bubi oba babitwale mu lukujjukujju. Nze wano nagaba ente ku puroguramu ya restocking naye sikakasa nti nga Katonda ampadde omukisa okuyita abantu abo nyinza okuwezaamu abantu 1,000 abakyalina ente ezo. Kubanga buli goba nagiwanga ente 35 okukoma ku 28 ne bazitwala. Naye oyinza okukizimukiriza okukisisinkagana zaali zakkola nti bwemala okuzaala wagundi bw'omugamba nti gwe nagikuwambuulira bwewaddeyo bebaluwa musimbe layini bakubula. Kale okusa nagamba nti naye akasajja kali akanalonda akugwa omwana n'omuwa ezize zizaala ez'omuganda tezizaala yababuje bw'omusota gye babbye biki bw'amugamba amusiipe mugonga amuwe teyamulabyako. Era nali maze okukyusa ne mugamba kaakati bwezaala ennyana yoona abadde alunda kaakati gwe bagenda okuwa yooli niyoona amala kukama mataage bebeekamiza ng'agiwooli neefuna olubuto naye neemuzaalira bwefuna ennyana nayo nga naye ennyana yeeyoyo enkulu eno eba ezadde abaana 6 mba mu nti emu mpadde abantu 6 ate mu bwangu okusinga lw'onoogamba nti ekyana kikule okiwooli olulala olugero oluganda olugamba nti gannyana ganywebwa muwangaazi awo puroguramu tejja kutambula. Eyo gye nalekayo 2016 mpulira ate yaja ku kaali kanjawulomu kuba nange ngenze n'ekitunuulira nti bwe nsimba mugongo gwa Jakana Nadduli neemala okuzaala nampa ekyana we ndikikuliza ewake nange nkole ki mpa omulala lyeddi waliwo n'oluusi lwezaala ekirume basira bwe ngenda kuzaaza ate ekyo tebakibala kubanga tezaala baagala oli onoomuwa nnume tosobola muwa nnume kati eyinza okakati gwe tambuze eno nakazadde gw'osigaze ekyana otandikira awo era n'omwana oyo ajja mulabirira bulungi obutamukamirira mata kubanga amanyi nti agenda kusigala naye naye bw'aba amanyi nti agenda kumuwa kankaka amata akanya kutunda kino kyo bwe kikonziba nkutegedde agi enkola eyo lwaki abagaba ebintu ebyo si gye bagoberera kuba mpulira nga ate yamulamwa nnyo okusinga biri ebyekyana nti twala ekyana kino kijja kulwawo agi mu mbeera eyo mu nkamula y'emisolo gino era mu kugisolooza gisinga nnyo soloozebwa mu Central Business District ey'e Kampala. Agi era nja kuddayo ne ku Bwakabaka nabwo mbuleeteremu ebintu ebisinga okusoloozebwamu emisolo gino birina akakwate ku Bwakabaka. Obwakabaka muyina kye mubuddizanga gavumenti ne mubaako kye mubuwa bwekulaakulanye bulabirire nnyinimu emisolo kuba gisinga kuva wano. Lwaki jjo tegirwali wegiriflectingira mmenge eyo? Kaakati mu bwangu waliwo kye baayita regional government. Mu regional tier ebintu ebyo byonna byalimu n'engeri central government gye nedduukiriranga mu regional governments. Ab'emmengo abo ne beesuula ezzoole regional government ne bagizira bo baazira linnya yaliko okubaganya okwali ku bimeeza okwali okwakaasa mmeeme nga kwogera ku kigambo regional tier era kyagaanibwa n'ekigambo ekyo okifomulatinga yali omugenzi Oweekitiibwa Abu Mayanja nga batulaga nti obanga mutulemeddwa kale Buganda mugikole nga tier
gwe gutundu ogunene ogwemala naye bakisabulula tiya naye nga tebatunuulidde makulu gali munda. Never judge a book according to its cover. Bw'otunuulira eddiba ekkunye lye baateeka ku Bayibuli toyinza kakasa nti munda mulimu ebigambo ebizitowa ennyo okusinga eddiba lino. Bw'otunuulira amavuunya tosobola kukakasa nti mulimu ekigambo ky'obulamu. Mazima kutegedde yaani. Era wano Buganda okusobola okutambula ekiwandiiko ekyo ekigiye kubanga ne mu ssemateeka mu ekiri by'obadde obuuza biri awo. Bino ebya okusolooza omusolo ne tugulaba nga n'ew'omutanda nnyiniisi tegulinnyeeyo segulabise gw'osolooza gwe gukuza Kalamoja gw'osolooza gwe gugenda Egindi nga ye oguvaayo okuzza wano tetugulaba. Abalima entula abakola ki bonna ne bataapinga kuza obusuubuzi wano. Akati gutulaba obalinga abataayiza ate abaaponyose naye bamukwatireyo. Ssebo Kasayija oli musajja muddugavu, oli Munyolo, oli jjajja wa Buganda Kimera yava Bunyolo okujja okusikira Obuganda, tunyigirize ng'olekamu. Era kolerera abantu nti bw'oliba owummudde nga tofudde bufi embeera eri kuganya okubeera mu bakopi banno bw'oliba nabo. Bajja oluusi agi ne bagaggawala ne bafuna nnyingi nti n'akubisaamu akafaananyi nti bwali baawummudde amagezi ago g'omuwa tegali muzza mu muntu wa bulijjo. Nsuubira oluusi kye kibateesaawo. Tokimanyi nti bayinza okutta ente ezo zonna eziriyo n'addukayo. Kisoboka. Ndika kulowooza nti bw'otolowooza ku muntu wa bulijjo nti okugamba nti anaakuleeteranga emmere akuliise bwe naawe okulemesa. Kutegedde bulungi aji. Wano mu gy'ensanvu twalinayo mukadde waffe bamuyitanga Dasane Matovu nga bwemanyi ettaka ly'Emakulu lyonna ttaka lya Bwakatikkiro Square Miles 8 yafunako faamu nga ekyasinze obunene mu East Buganda. Kaakati ye amaanyi ge yajja nago mu kusengula abatuuze tiyakolanga ng'aleeta omulaalo w'aleeta saa 6 gwa kiro 7 ng'aleeta ente nga zirya amalagala ga lumonde zonna nga zimulya nga zimmalawo. Bw'aba kasooli bakolekera bikonge bamulinyiridde ziba ziwera 9-11 n'agoba n'azizaayo ne zeebaka mu luggi ewuwe ezisula. Okukeera mu nnimiro ogenda okulima ng'otunula biwalakate n'okuba emiranga nga n'ente tolina gy'okutte. Bono kye baakola ati bwatyo bwali ekiyita waggulu otega wansi ne bajja baleeta eddagala oba yali Faradani oyo oba ani ne balifuuyira ku mmere eriibwa ente ate zaalwayo nga zijja zigavwabira anti kulya kulemesa balala ng'azigoba nga baziddayo efiira mu lujjo n'ogenda givunaana ani yewuwa anti ne gye yalidde sirina gye twakutte sirina gye tukwatira mu nnimiro kati ogenda gamba nezitandika kalambukira mu lujjaawo akatwa kazikutte mpulira. Era bamugamba nti komaawo era Dasane teyaddayo kutwala nte ze mu malimiro g'abantu. Nawo nno kyegamba nti naye ayinza okuba nga okuŋŋaanyiza obugagga bwe bali kulesaawo oba naawe buli kugobawo nga tokyalinawo kiwo mpulira. Nkutegedde Haji ensi ereme kumweyuniza kubanga akaseera konna abantu nabo banoonya ekyokuddibwamu ku bibanyigiriza. Nkutegedde Haji njagala kumaliriza ekitundu kyaffe kino era nkweyanza nnyo ebigambo by'ompadde nga nsaba ompeeyo akagambo
ak'okwebuulirira gamba akagambo akatalekeka naddala ku nsonga zino eza Buganda. Haji simanyi oba olinayo akatalekeka ngende nako. Kakati akatalekeka kwe kubira Abaganda omulanga ku ffenna kye twabyewinze nga kyabadde kipya gye tuli tusooka okukkakkanya emitima gyaffe amaaso tugateeke ku basawo abaatunnyonnyodde tya agenda apiikinga era buli kiseera ekiddawo ajja kweyongera okuba obulungi. Tukikwate n'abo abalina enteekateeka endala emuteekateeka oba kumutwala walala oba walala nabo bakikole n'obwegendereza nga tebalina busungu wadde ekkonda mu mitima bafa ajja kubeerawo. Mpulira. Haji ate bino ebirumirizibwa nti mulimu olukujjukujju lw'abaagala okumutta. Wabaawo ekituuka naawe n'okoma. Mpulira. Katonda bw'ayatula olukwero ne luddya naawe otuuka n'olukyusaamu. Kaakati okunyiiga okwo kubanyiize gw'omutte obeere luddawa. Osigale Mengo, osigale mu kika kyo, osigale luddawa. Ani anaakutunulako ng'akwagala. Wano omusajja atuli wano kaliro katono bye baayise ebiteeso ku mirembe gy'Obote naye bamuyitanga Kavuma n'eddala bwe lityo. Ne ku ssaawa yalino teryaziika wuwe. Yakola ki? Ati nzige nti yawaayo kabaka. Mpulira. Teryaziika waki? We. Ekikolwa ekyakolwa edda. Nagati ki kyamulondoola? Ffenna ffe twali baana. Mpulira. Mukuze kutuuka wano. Naye nga tewali wagenda kukusiika. Kale n'ebintu ebingiringa eyo obyewala tutunulire wano wotunde mu sacrament gy'olimu. Mpulira. Era kye tuvuga nti weeyise mu banno ng'obafaanana B ng'ate nabo bakufaanana. Bayinza okutambulira omu ababiri okujjako nga baagalanye. Tekisoboka. Kakati nammwe tutule nga twagalana omufuzi n'afugibwa nga tuli kimu. Naye gwe okunsokoolera buli kaseera ak'okunzijjako kennina ak'okunnemesa tuddeyo tukomage bukomazi twambala embugo. Gw'oyita omulembe gwe guluwa. Mpulira. Era obwetaavu bw'okulaakulanya Uganda tebujja kubeera mu Kasaija ne Gundi bokka ne Museveni. N'emyaka 10 ekijja mu maaso bajja kubanga basolooza ssente z'okulaakulanya eggwanga. Bungereza yakoma. Tesolooza misolo. Bwe baba bala eziri wansi ogibaliramu. Naye bakyasolooza emisolo. Tebagisolooza eri mu gwa Lwenda balyoke bazimbewo bino. Bakulaakulanya ddala mu mwaka gw'olwenda mu 3 amawanga g'omu East Uganda Basoga, Banyuli, Basamya, Bagwere, Bapoputi, Bateso, beyo waggulu ku nsozi Batololo omwaka ogwo gw'Olukumi-93. Ogwe mwaka omuzungu mwe yavumbulira ennyonyi ekinyonyi kikaiti ekisooka. Gugenda okutuuka mwaka 1927 ng'ennyonyi zigwa luzira ku mazzi. Mpulira. Olaba development bwe gyetambula. Bijja bikyuka. Mu mwaka gw'Olukumi-1885 amawanga ga Bulaaya we gaatuulira Berlin ne bakola partition of Africa. Wano wanaaba bagundi, wano wanaaba bati, wano wanaaba bati. Era mubaasalirawo nti Uganda bw'obagamba Buganda ejja koma 1 degree south of the equator. Kwe kulaba nga Buganda yakoma Kagera ng'akyagiri mu maaso mayiro 10. Mpulira. Ate ne baleeta Bufumbira bakikakambudde e Rwanda ne bakireeta ekigezi. Ofuna Lwenda biringa bye basomamu. Olukiiko lw'e Berlin. Berlin. Mpulira. N'olwaliro bye biriwo.
bakyatugaba nabugabanye tuli ku birala kale n'olwekyo ndo balekwe kutikka abantu misolo gino abetemesa kubeera mu nsi bakole bagambe nti ku mulundi guno tujja kutululira enguudo amalwaliro eddagala n'amasomero tamwene y'emyaka gino 5 bakoleko ebintu birabe nga biwedde ate bagambe nkya twolwaliro tujja kutululira kino na kino gwabo baba bapaza emisolo oyo Sempijja lwaki tateekawo omutemwa mu bajeti ye n'aleeta obutimba gavumenti bweyagala n'ayokya bw'atayagala kaakati nga babaga nti dduuka mbugula wali eririmu obukkirizibwa kaakati ate okusange nga wagenze n'obugula ate n'oyo we bwayise naye mumulondoole aleme kwongeramu n'ebyobufuzi ebyobusuubuzi mugire muddala mumale okumusiba emyaka 2 kutataganya bulamu bw'abantu ebyo bijja kutereera n'omuntu ajja kukakasa nti batulwaniridde naye kenyizenga ezziga ly'emmese lijjira kamasu ate n'ogula akamotoka byonna mbisasudde ate banna ojja n'okaluubirirwa obulamu n'obaako kyotuukako mu kunyigirizibwa kati ate omaliriza omaze okunyigirizibwa ate oluvannyuma ate bakunona bizinesi edabeera nga byakuseera yakwongeza misolo ginaakoma luddawo anti kyewuunyisa agi akaseera Museveni we yaggyirawo guno ogw'omutwe ogw'3,000 ate n'otandika nti ogw'3,000 guvuddewo naye gugire mu mafuta ku mugaati ku kando gutuuke ne kati ogwo guvuddewo kati gwa mmotoka gye wagula edda n'osasulira buli kimu nga na buli kipaati egendako erina omusolo spare baba muleta tebamuwooza bonowooza spare yamuleese yamweriira era ajja gyendinze nakunkonyedda omusolo gubeera transferred ne gutwalibwa ku muguzi aje kutegedde bulungi era ebigambo bino kambiwumbire awo abiwulidde ajja kujjamu ensonga n'abakola bwe lutaba lukujjukujju luli wagambye nti luyinza okuba lukujjukujju lwa batulemeredde tukoze tutya katuyiiye kirala nange babimbuulira awo we tunaasinziira tugambe nti kyakolebwa balemye kakati nojja nga atogiridde ggwanga ngazze okulwa nti tuzze kulwanyisa Somalia mpulira agi kale ekitundu kyaffe kino mbeebazizza nnyo wano wengenda okuba nga nkikomya eyanziza nnyo Haji okuba nga tuwabula ku nsonga ez'enjawulo yeze kanka Peter abaddeyo n'okubaweereza ekitundu kyaffe kino ekirala emitima gibakkakkane mu mbeera eyo kubanga ensonga ezimu tutandise ozitegeera abadde tebazitegeera nsiibudde mweraba